Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Timoseewo. Essula esooka. Pawulo omutume wa Kristo Yesu ng'okulagira kwa Katonda omulokozi waffe bwe kuli, n'okwa Kristo Yesu essuubi lyaffe, eri Timoseewo omwana wange eddala olw'okukkiriza, ekisa, okusaasira n'emirembe bibenga gy'oli ebiva eri Katonda Kitaffe ne Kristo Yesu Mukama waffe. Nga bwe nakubuulirira okubeera mu Efeso, bwe nali nga ŋŋenda e Makedoni, olagirenga abamu obutayigirizanga bulala, newaakubadde okulowoozanga enfumo n'ebigambo by'obuzaale ebitakoma, ebireeta empaka okusinga obuwanika bwa Katonda obuli mu kukkiriza. Bwe nkola bwe ntyo ne kaakano. Naye enkomerero y'ekiragiro kwe kwagala okuva mu mutima omulongoofu n'omwoyo omulungi n'okukkiriza okutalina bukuusa. Ebyo abamu babiwunjukamu ne bakyamira mu bigambo ebitaliimu, nga baagala okuba ng'abayigiriza b'amateeka, nga tebategeera bye boogera newaakubadde bye bakakasa. Naye tumanyi ng'amateeka malungi omuntu bw'agasoma ng'amateeka bwe gali, ng'amanyi ekyo nti amateeka tegateekerwawo muntu mutuukirivu, wabula abatali batuukirivu n'abajeemu, abatatya Katonda n'abalina ebibi, abatali batukuvu n'abavvoola Katonda, abatta bakitaabwe ne bannyaabwe, abasiba abantu, abenzi, abalya ebisiyaga, abanyazi b'abantu, abalimba, abalayira obwereere n'ebirala byonna ebiwakana n'okuyigiriza okw'obulamu, ng'enjiri bw'eri ey'ekitiibwa kya Katonda eyeebazibwa gye nateresebwa nze. Mwebaze oyo eyampa amaanyi, ye Kristo Yesu Mukama waffe, kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa, bwe yanteeka mu buweereza, olubereberye bwe nali omuvumi era omuyigganya era ow'ekyejo, naye nasaasirwa kubanga nakolanga nga simanyi mu butakkiriza. Ekisa kya Mukama waffe ne kyeyongera nnyo wamu n'okukkiriza n'okwagala okuli mu Kristo Yesu. Ekigambo kyesigwa era ekisaanira okukkirizibwa kwonna nti Kristo Yesu yajja mu nsi okulokola abalina ebibi, mu bo nze w'olubereberye. Naye kyenava nsaasirwa, Yesu Kristo alyoke alabisize mu nze olubereberye okugumiikiriza kwe kwonna, okubeeranga ekyokulabirako eri abo abagenda okumukkiriza olw'obulamu obutaggwaawo. Era kabaka ow'emirembe n'emirembe ataggwaawo, atalabika, Katonda omu, aweebwenga ettendo n'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Ekiragiro kino nkuteresa, mwana wange Timoseewo, ng'ebigambo bya bannabbi bwe byali bye baakwogerako edda, olyoke olwanirenga mu by'olutalo olulungi, ng'onyweza okukkiriza n'omwoyo omulungi, abalala gwe basindika eri ne bamenyekerwa okukkiriza kwabwe. Mu abo ye Kumenaayo ne Alegezanda, be nawe eri Setaani, balyoke bayigirizibwe obutavumanga.